media yafetu kusensonga naye kisinga okunuma mu byonna bali bandinwanyisizza bakulu bange ne basenga bange naye maama wange yakira ku makya nansindika nti maama wange gwe yankubidde essimu naŋŋamba gwe mwana gwe nkusaba ekimu nziriza ebintu byange nziriza abalongo bange bisanko ng'azaala nziriza lubaale waffe ompulira naŋŋamba ntambudde buli wamu ndabe ng'ofa ovaawo naye nemereddwa yabadde ku musawo nze nga nkutte essimu nti niŋŋamba abantu muwulire maama wange ddala ensonga eyasinze okunkakatako maama nga yimirira bw'ati n'akuba ku mabeere naŋŋamba togenda kuddamu givuga motoka ndala togenda kuddamu kuba bulungi mu nsi eno naŋŋamba baali bikwaza bibatutte omwaka oguwedde nabikuggyako byonna nagenda mu basawo nenkola buli kimu kyonna kituufu nasiraana ogwo omwaka gwonna nasiraana nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okoye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefa aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enters are very comfortable. It's a Tamale and Sons. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Mama yake nyini mufunanga nebasenga ntuga buli kiro mama yali akyaliwo ewaka nga nzimbaawo nga nnemesa era ng'okera ku mulyango nga ataddeko B9 noga mama wange anzaalira ddala sigamba nti muwaayire nangamba togenda kuddamu kufuna ade n'ebibiri mu nsi eno wakula naye mama wange nali mwagala nnyo okubona kuba naye gwe nali nsinga okwagala okusinga kitange siye naye buzibu yadde naye omanyi nti abakazi muno mwe batambulira oba ŋŋamba eki kati abasawo bamanyi abasawo buli omu alimba kiki so kati bamuteekamu eyo teeke naye nga n'abaana be yaleka tewali n'omu yali asinse n'ekikumi bawona we nazimba ojja tutuukawo buli kimu kyonna otuuke nekweresi byonna nekyawo osobodde buwuliriza byonna mama nwanyisa ne bakulu bange nina bakulu bange bali bana mu maama omulala nze mama nze mukulu nabo bagamba nakwata lubala mreka nabo bagamba njagala tunda wali kyo kanzi yazimbako buli kimu sina ade n'endagaano yawo soza nkono tundawo bakoze buli kimu bansini banku bazina amanyo ne bagajja mbajja ne police nga ndi mukuzima nateekayo mukomera quite before media tugusa ensonga Salongo muzukulu wa Kabajanze nkubuuzaako wasize otya yosinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza ate mu programu eno tugikoze lwa nsonga nti abasinga obungi bw'okula n'ofunamu akasente n'okusukkulumako ku banno emikwano eŋŋanda ne gye tuwangalira abasinga obungi basigala bakusekera wano ku maaso naye nga gye bakuluwooleza ate kibeera kirala nnyo mitima gyabwe era singa tufuna chance ne tukeera emitima gy'abo abantu abatusekerera oyinza okwesanga nti 9 ku 10 baba tebakwagaliza baba basaba nti di lwe kalifa di lwe kalisiraana bajaganye yenno kakutandi ofunemu ka setback bayinza okujaganya mu nyumba zaabwe nga beesibiddeyo ku mitima ne bakuba embuutu naye nga ne basigala bakusaasira basobola n'okujja ne bakulambulako naye twegendereza abantu betuwangala nabo si mikwano gyokka
eŋŋanda mweziri n'abazadde abatuzaala kwesanga ng'omuzadde yakuzaala ng'ataakukuza ayasinga okwagala ennyo kufunamu ekyakulemeza nti nakuzaala nnako mukwano gwange yalinako ebiranye ne maama we yamuzaala yes naye n'amuteekayo ewaabwe nga wa myezi 3 omwana we yakula n'abeerako watuuse maama essimu n'agifuulanga bize eya mutabani buli kaseera kino yakomekereza maama we amusuubiza bingi bwe nakuzaala sinakujja mu ntumbe ngenda kusiraanya naye nga n'omwana ono gye yakulira maama teyamanya gye yasomera maama teyamanya obulo abaana n'olumu twetumiikiriza nti okuze maama yakusuula naye nga obuwera buwulizi nti maama wo yali bwati ne bwati n'omunoonya mu kumunoonya n'omugwako yebyo bye yafunamu so kiba kirungi sometimes okunoonya muzaddewo eyakusuula ng'oli mu buto era odda kiba kibi simanyi era bangi batutukidde nze nonya maama wange amange yatusuulayo katukyale bato biki ojja mumunoonya ataakufuukira ettabbu sibaganye kubanoonya naye stories nyingi zenina kusonga ndaba maama abo yes ne batata gye bali era waliwo akatambi akatambula ku TikTok tate yabadde agenze edduuka lya mutabani we n'asangayo mukamwana akatambi ako katambudde nnyo era ne mukunoonya ku taata oyo wamu n'omutabani oyo waliwo okuba nga bye tulaba wano biyinza okuba nga bisukkulumako ku bye tulowooza basinga nabe comments zabadde nnyingi nnyo basinga obungi nayo commentinga ku mutabani ku Nazaala naye nga n'olumu abazadde bakisussa omuzadde ye muntu alowooza nti olina nnyo atuteekeddwa kumuwa naye nga amazima tolina fe omulembe gwaffe wobanga oli myaka 25 tolina akamotoka kiba kikuyisa bubi osobola n'okwewola n'ofunayo akamotoka naye kati omuntu oyalabye nga olina akamotoka nga wakuwooza nawe oli ku looni ye aba alowooza olina aba alowooza nti olina ekisawo kya ssente oteekeddwa okumuwa naye nga omuntu oyo n'omukwata emitwalo 5 n'ogimuwa ajja kuba ayagala emitwalo 2 enkya okwata emitwalo 2 n'ogimuwa ayagala bukadde naye bw'otalina bawoza nze nakuzaala nze nakujja mu ntumbe ngenda kukola emirosirane so bazadde baffe tubaagala nnyo mwatuzaala abamu mwatukuza abamu tebatukuza naye we mba nga nkutte emitwalo 5 n'engikuumi emitwalo 2 gye mba nsobodde siimako egyo nsabire emikisa oba oli awo enkya naasobola okukuwa akakadde k'oyagala naye gwe omuzadde ali eyo okedde ku makya n'ozaala omwana fuba nnyo okumulaga omukwano obudde bukyali ng'okyasobola nga tebunnagenda fuba nnyo okumulaga omukwano weerekereze ku lw'omwana wo kuba bamuweereza wekuba kumuweerera muweerere wekuba kumugulira birungi bimugulire oba oli awo n'omwana gye bulijjo eyo afune memories nti taata wange yambeererawo mama wange yandaga omukwano wabula tetubasuubira basenga baabwe tetubasuubira bajjajja baabwe kubakuza ffe tulinda amakungula tubirako bajjajja bakuzizza abazzukulu mwebale naye ate mbasaasira bajjajja bakuzizza abazzukulu abasinga obungi amakungula gabayita mu ngalo bataata bamaama be basinga okulwanira amakungula yesu wasiga naye tewakoola tewakuza so lindako bano abaakuza abaakoola abaasalira basooke bali amakungula nze muzukulu wa Kabajja tuline muganda waffe ono yampitiddemu ku nsonga ze naye ngamba kaze nze sharingako nammwe oba oli awo munammwa ku magezi tebyawukana nnyo na famire maama ennyini yamuzaala mufuukidde ngo ayagala kumutta ayagala kumumiza musu ennyini eyamujja mu lubuto nze muzukulu wa Kabajja ku SB family yatuguse ensonga kwetuli batuteekamu akasente Batamale and Sons genda awo enateete wobasanga opposite shero bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko ebyewaka abikyali mu mbeera nnungi gwalina byotunda batuukire nawe gwalina byayagala okugula batuukire balina buli kalonda yenna wewaka entebe
ebitanda, fridge, TV, office chairs, buli kimu babirina. Abatamale and Sons kwagala okutunda naye gwayagala okugula batuukirire tojja kubeera nga ate wejjusa. Wamu ne bannaffe abaziwa and Sons basangibwawo ku Mukwana Arcade. Bayina kalonda yenna owa beddings, ebitanda, bayina emifaliso, bayina bed covers, bayina duvet covers, amasuuka amalungi, tawero, busimba bwansiri, pillow cases, balina kalonda yenna bayita baziwa and Sons basangibwa awo ku Mukwana Arcade. Bakubireko bakola ne delivery paka ku mulyango. So quite before media tugusa ensonga tuli ne Kalungi abeera muzzukulu wa Nkali ngeye gyeweddira nange gye neddira. So wankubideko kasimu nyumizaamu ku nsonga ezo zankutteko namba tugezeeko ku platform eno tomanya oba onoofuna ku magezi ag'enjawulo. Kalungi obulamu buli butya? Obulamu okusinziira bulamu era we butyo mpola mpola bwakugattirira. Okusinziira byempiseemu okutuuka wano wendi si byangu n'akamu n'akatono nti nandibadde ngamba nti okuba kitange we yafa nti twandibadde twegatta nga ffe abooluganda wamu ne maffe naye ate baganda bange bakulu bange maama wange omulala ne basenga bange bannwanyisizza era bagamba oba okufa kuganye bajja kunjokeza mu nju ebintu byange kiwale babyokya ebirala. Naye ekisinga okunnuma mu byonna bali bandinwanyisizza bakulu bange ne basenga bange naye maama wange yakira ku makya nansindika nannyonsa. Maama akulwanisa atya? Maama wange olunaku lw'eggulo kwa byadde biseka akabanga nga tebikyaliwo kubanga omwaka avaayo waka nga agenze ziika maama we nga yakafa amaleka amaze ng'omwaka gumu bataliiwo. Nti maama wange eggulo yankubidde essimu oba yabadde mande eggulo kawungeezi naŋŋamba gwe yadde ku musawo naŋŋamba gwe kyali wange yabadde naye bamuyita Giovanni essimu ojagendayo omulabi nagindeetera nengikwata nengiteeka mu lawudi nempita omulamuzi yalamanzani musajja mukulu abanzimbira ewaka ne magamba muwulire teeka musaamuzeemu naŋŋamba gwe mwana gwe nkusaba ekimu nziriza ebintu byange nziriza abalongo bange bisanko ng'azaala nziriza lubaale waffe lwaki wagula obumenke oyagala kunzita nyamba tonzita wabula totta n'abaana bange abaana bange bali bubi tebasoma banywanjaga naye nga bukyanga avaawo nga taata yakafa tayitanga yadde ne kota ya sukaali okuva kwa kulu w'ekika nga tuzzeemu emabega n'ennyumba yennyini eri ewaka nze yagimuzimbira ey'aba naye era tenaggwa bulungi. Tutandikira ku gundi embeera eno yatandika etya era mama atandika atya okulwanisa yava? Embeera eno okuva nga ne taata tannafa we nafunamu obusente nengenda nagula emmotoka ali Makex ngera taata tannafa kuba taata akamala emyaka kimanyi ng'esatu awena. Embeera eno yabeererawo so embeera yatandika nga taata tannafa. Embeera mu kutandika abakulu b'ekika ky'abali eri taata we bakojja bange ne bali mama wange abato ekika kiramba so nagendayo bannumba kataba nzite nga bansaba lubaale gwe simanyi taramaze okufa nga tannaba nga mulamu jukira nze saasoma nakoma mu pitto kati nali nnima nsuku ngogola myala kati wenavaayo nenkozesa obwongo bwange n'amagezi gange okusinza mama gye yantwala eyo nga nali nguddemu eddalu gye nazimbira omusingi ogwange nentereeza binatereeza nensobola okukozesa obwongo bwange nembaka katono kenfuna we nakafuna nti maama kyamuyisawo okuba maama kuva mu buto nga nze kyali muto ayagala kuba musawo ompulya bulungi ne bigaana kakati maama nze navaa nenfuna kasente babagamba nti nze nabba lubaale weewaabwe obukojja ompulya bulungi ensonga weeva kuba manga ayagala nnyo obusawo nga wookiwulira ewaabwe bantabukira nenzija ewaka
watata ninyi motoka Oshwaye nalinya motoka wasagena na motoka yange nentuka ningamba taata nze babadde banzitiddeyo siddayo era sigenda kuddayo bamanja byesimanyi ninga nze nkuze bateeza lubale yagaana okuggwa nze byesimanyi nali simanyi na lubale kyeki ensonga eyo neziggwa nesiddayo eri nga mama yanoba nagenda obugenzi wa jjajja nga ina n'omusajja waneno mu nyumba ya muganda we yafa yamuwasiza omusajja nga wabeera nga ngenda mutwala kasukali webito nenzire waka kakati wenadde Kampala nenkola byange nesiddayo awayite banga kitaffe n'alwala naye nga tannalwala taata oyo yasooka n'ayagala otunda awo onazimbe bato bange n'atundawo nenkwata obusente obutono kakadaka nenkawa sista wange nenkabalira maaso ga taata nemugaa taata totunda wano naye oba olina ebizibu nkwadde miliyoni emu ekumalire mu bizibu nze ngenda kuzimbira enju mugenda okudda n'abaana bwe yali atunze wadde mu kyalo kapoloti awo kali awo mu Ndeje Ekiwogo mu Lufuka zone naye bwento enakola nenkwata akadde nenkawa taata mu mbeera ey'ekinaku kubanze sina ne wensula naye bato bange balina bakola ki nze sina wensula right now kusegera bulungi so nenkwata miliyoni emu taata nenjimukwasa nga nfukamidde nemugamba taata wemba nakusobya ensonyiwa nenitutunda kano kapoloti k'abaana n'akakwasa sista wange omuwala muyita Nabunya n'akabala nemugamba taata ngenda yiwa matiriyo okuzimba kwakulema ngenda kuzimbira enju nangamba mwana wange wonzimbira enju nozija mukana akazigo kolera wano ompulya bulungi wano oboko nagamba dda kolera wano ng'ogaana sente ozifuna dda mu malala nemugamba taata nsonyiwa enkera nakera yiwa matiriyo wayita nangamba nsanyuse nnyo mwana wange nsanyuse nnyo mwana wange omponyezza pressure eya wano Kampala kansigaze eyo muduuma mu kyalo ng'olwo ali mu kuba buloka azimbe muduuma Remitiana kakati nenjiwa buloka netandika zimba nesito nyumba mwangu nesito nyumba yali tenagwa data n'alwala kwali afuna accident dda olukino ne ruddamu funa accident nga maanye ebinda ne bivaamu nabiola yennyini nga biteeka mu ssaati nagenda mu ddwaliro so awo gundi olukino ne lutuka olw'emabega ntumutwala mu ddwaliro wayita wiiki eza nga ndi mu kuzimba taata n'afa era we yafa taata maiti bagiteeka mwene ennyumba gye nali nzimba bisenge bibiri etannagwa ebisenge bibiri n'eddiiro buli kisenge n'ekinaabyo kuliko sitowa bbiri shede mwera mwe baateeka omulambo baganda be n'abawana ne bano bakulu be abamu bagaana oziika ab'obuwala bagenda mu kukola ne bagamba era baseka nnyo afudde talina kyalina aswadde tatange yaswala nnyo kiwale bayogera bingi ninga nina ne bakulu bange abakwenkana abakulu ddala so nze saakomaawo abamu bagaana oziika nze baganda baffe tukola abamu netukwatagana mu ssaawa eyo bwe twavayo mu lumbe tebasula mu lumbe abeeyama be bayima teri yabikola taata alese abaana ffe tuli baana 7 nze mukulu w'abali naye tulinayo ne bakulu bange abalala maama omulala besibaze bansinga emyaka nze natuuka era natandika nalinamu emitwalo 14 nenjiwa emmotoka yaki y'omusenyu plasta era ne batandika okuzimba nga nfa abaana bano akayumba kagenda bagwira bwento enakola nina akazimba njimanyiza bajja bankuba bunyamanyo galala bagajjamu bubinyo lwaki nzimba awo nagula biki simanya ne bagase bononye sista wange nzirako ku mugongo bakulu bange ne batwala ku polisi ne bansiba namala ennaku bazaali 3 ngola bakusibira ki kuzimba awo bakulu bange bagasawo ebisango gye sitategeera awo era nenvaayo nebagamba ate ono mwandibadde mwagala nnyo kuba polisi abazimbidde ali mu kuzimba kubanza ennyumba sigibeera namu actually nateekako ne geeti kikomera kinene munnange olwa bakulu bange ne luggwa nesigala nga nkola byenkola bato bange babankyayisiza abamu bakajolaba amazima nti nayinwanirira bo kubanga nze n'endagaano yawe sigimanyi n'omusika nabagamba seetaaga busika n'omusika tebanamulonda kakati maama ono wenkuletea ate historia mama yegenda okwegattiramu awo bali banwanyisa ne maama anwanyisa maama ng'agamba tojja kubikolayo naye nga byenzimba ate bibye ave mu kyalo abeere n'abaana be mu nju musegera bulungi
Mama yakwera ku matana yimya nagamba emotoka gyovuze gyogenda okoma ko ziri wendala ebintu byaliwe Parkside nalubali wali okwesa waffe twamukujjako mama wange atambudde abasaba ne mu 10 okugamba mama wange era omukazi omweraguze ennyinnyinyo kibi mama yeke nyini agenda kwettira omwana we naye nga bamulimba nakeranga ku makyawo nga nsobi mukazi we bati nekuba etonye ninga bo baso mu nyumba nene nga bimusanga ku mulyango osanga keddagala mama yenyini nga yalitaddeko manyete ndi yaliteekako muzama wange baba kola ekintu teyekweka jamisana nali kansira si kumuwayira ize bino byenjogera ojja kugenda yoko ononyereze naawe bwe nkugambye so mama wange ono ekintu ekyokubiri ekiriwo saawa zino nti era efamire weeri naye nnwanyisa ate yo nene naye ndi mu bulabi nze siina muntu andikonoogwa n'omu naye ne kubinakoze tekuliko koota y'omusenyu y'omuntu n'abaana amu batudde leero tebasomye abaana baganda bange ddala nze abaliisa nze abajjanjaba maama mu kugenda gye yagenda okuziika maama we kyasize okunnuma ebbanga limaze nga sidda mu kyalo yankubidde essimu naŋŋamba nziyata maama jjajjawe manyanga jjajja wange mama wo mu kukola mwalina nkolagana ki mama wange nali mwagala nnyo nga njagala nnyo nga wokiwulira kubanga nze maama wange yankyayisako n'ekitange nze gwe nali nsinga okwagala naye manyi okuddaawo n'ogamba nowejjusa n'ogamba nti singa maama ye yafa mu kifo kya taata nga maama wo yakuyigganya nagamba gwe ogaanye okufa nze maama asindikidde buli kyomanyi ebintu bintuga n'owulira ng'ogenda nakufa bufi oba wali wakikola nga yalimbisemu nedda maama asobola omukubira essimu wano saawa zino nze ne mugamba maama naye ensonga ezo zibako ki okukola bati so oli yakubidde n'agamba ati yankubidde eggulo teyambuuziza teyawulinze kumubuuza nga manyi maama mpona adde nakamakugana nga manyi maama agenda kuŋŋamba ebintu by'amakulu ti aba abaana be kyetukoze tutya kuba babifaako yaŋŋambye ekintu kimu kisimuddi yasukire mpa ebyange amanya mpita kibirige mpa ebyange lwaki tompa byange kozi maama ebiki mpa lubaale waffe mpa abalongo bange nze nga nkutte esimu nti niŋŋamba abantu muwulira maama wange ddala naŋŋamba gwe nyamba tonzita abaana bange bonna banywanjaga babonaabona teri omwana abonaabona n'ogwo abaana bange bonna nyamba tottako n'omu wata maama wange ompulira naŋŋamba ntambudde buli wamu ndabe ng'ofa ovaawo naye nemereddwa yabadde ku musawo maama wange kenyini wakumala bbanga ki okumulabako maama wange ndabika mu mwaka oguwedde mu mwezi awo ng'ogwokunaawo bwe yasemba obbeera awo ewaka kuba yagenda nga buli kimu kyonna waliwo nyumba yokka kakati obiriwo kati waliwo ekikomera ky'amaanyi nnyo waliwo n'omuzigo ogw'amaanyi nnyo kati ndowooza wabiraba bano nabamugamba watambula eri ku basawo amugamba kino amanyi abasawo kyenjagala n'abasawo bakiyege abasawo bakyayisizza nnyo famire kubanga abasawo abamufa bavaako obuzibu ajja nakugamba nti omwana we yennyini yakola kino nomaliza ngosa omwana we naye nga yayagala ki sente agaziye ensonga eyo asobola okutiisa kugyemu sente kirungi naawe kyokimanyi so maama namugamba maama wange atambula mbasawo nemugamba maama okweraguliza kwoliko bakulimba maama wange alusa niwe ziba ze zimuluma agenda mu basawo bya kinnansi nze okuva maama wange yafumbira kitange talina nkulaakulana gye yali amugaseeko mu bulamu wabula mange kyemmanyi nti kutambula muki mu bulamu maama wo ki kyalina kyalagawo nti tewali ensonga eyasinze okunkakatako maama wange ayimirira bw'ati nakuba ku mabeere nangamba togenda kuddamu givuga motoka ndala togenda kuddamu kuba bulungi mu nsi eno nangamba bali bikwaza byatutte omwaka oguwedde nabikujjako byonna nagenda mbasawo nenkola buli kimu kyonna kitofu nasiraana ogwo omwaka gwonna nasiraana nga sina adi n'ebitano nga n'omwogo wa 10 sina gye mujja nenkola ebisonga byange awo ng'omanyi omugezi nenvaayo kati wenavuddeyo yo yakubye essimu yazzeemu
siyina kyennina bino byoyogera ku maama wo bikakasa mbikakasa nekitange okunzita emba nfuluma emmotoka enkube nfe ekyokubiri tusobola omukubirako ku ssimu kubanga nze ojja kuwulira kyanatuukirako gwe mukubire bintu binene ebiwanvu mubuuzeeko munyumye akubwire ava kuki kuba kwasi before media tugusa oyagiteka mu loud speaker yes sir kwasi before media tugusa ensonga zino ensonga za family tutazinga munyo naye waliwo ensonga z'owuliranga ku magezi ag'enjawulo ogera tuteeka kubuuti Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Sawa zino obulamu bwange buli matiga nze gola abannumba era ne mabegakaawo obeera video eri ku TikTok okwo bankuba bubi nnyo nali ku kitanda naye simanyi mu mwaka oguwedde mwezi gw'okuna bampa obutwa nali ku kitanda nga nvuya mama wange nga tafa nayo olonga obutwa naye bukuwa obutwa we nabulya ku chapati neyabumpa naye naabwewa labazo okumumanya nti bamutegedde era yava nawe yadduka yabwewa ne bamutwala mu ddwaliro. Yali mukwano gwo yali girlfriend wo yali we nalindya nga wonagamba nti ogenze wambagamba nkubira Rolex awo pizza bantiremu ebijanjalo naveeri enjala ennumi navazza nawo kapande nentuuka nempaka nendya buli najjamba kubidde essimu nali nakabulira nendaba ekifo we nasemba otegeera nagwa bugwi wansi maama wange ero yanyamba omukyala eyanzijanjaba eyanyamba eyambeerako era waali mukadde nali nvuya nga ndi bubi nga manga ali waina nga talina kyasobola kukola nti ekisinga okunnuma nti kitaffe yatuzaala naye mu kutuzaala talina kyatulekera
ne tanulu gye yaleka ali buloka ng'emitwalo 8 bakulu bange nga taata yakamala wiiki emu mu ttaka batunda buloka ezo ndowooza miliyoni gyesimanyi naye yadde n'okwata ebitaano byo abaana badde ku ssomero ne bazirya ekyobugagga kye yaleka yali tanulu nga buloka ziyidde ku Lemitiyana emuduuma n'aleka kapoloti ako ke namulemesa ottunda kuba abaana bano bali bagambye atunde naye ate kati buli omu kalwanyisa ne maama kirabika ekiva kyonna ayina bbaawe eyali omusawo w'ekinnansi gye yanobera nga taata tannafa era yamuleetako mu nju omwo ne mugamba maama saagala kuddamu kuleeta musajja mu nju y'abaana olina abaana ab'obuwala basoba batya mu nju ng'oleesemu n'omusajja omulala enju kitange yafa gimuzimbidde tagisulangamu yagyebakamu nga mulambo bw'ogisuzaamu otya omusajja omulala ennyumba yiyo n'abaana bo so saagamba ennyumba ngizimbidde babbaabo abaana oli nabo abaana gye bali nze wali boy nabazimbire webali era wenvudde okujja kugamba ensi kyalina na wansula siina yadde kusinziira buli kimu ekyange siina era ojja tuukawo ojja basanga abawala abakuza abamu bimu bitoototo webali era osobola babuuza era nga maama oyo yabazaala maama wange ddala bali baana banzira kuno bo bakolagana naye abaana bo yabakyawe amama wange nze zeka gwatayagala kati naye ng'ate mu baana nze gwe yali asinga okwagala otegedde bulungi mama esawa zino ye ali ludda mama ali Kamuli district Buyende district eyo gyali gyamuzaala gye bamuzaala esaza aliwaawo nze sisobola nagekuba nti ano bonna nabo abeeri baagala kunzita n'abeeno mu kika baagala kunzita kati ndi awo naye nga bonna bafa buntu buno mu kika ogamba nti baagala kukutta mu kika lwaki baagala kunzita ino nkikugamba direct waabaddeyo meeting ku lunaku lwa Saturday waliwo okwabya olumbe okwaliyo nze tebaŋŋamba nabagwako bugwe naye okusinziira ku muntu omu bye yaŋŋambye omukwaniza embiwulira yaŋŋambye batugamba gwe lubaale waffe wamutwala n'omuteekamu amayembe bali bo bali bubi basinga bonna balokoka jjukira nze nagenda okumanya okukula nga baki balokole era gwe oyagala kutundawa eno muduuma ku kijja gye sigendanga nako okuva bazika taata ne bagamba ne wano oyagala kutundawo naye nga uddamu emabega wantu bagamba okutunda wali tewaweza miliyoni za Uganda 10 nga zeekutte saawa zino ebintu byentaddeko bye bikifuula nti wabbeeyi waweza miliyoni za Uganda eziwera 5 so bano basenga bo bali bakuddeko ku ssimu senga teri senga abamu teri senga bali babeera kumpi yali avuddeyo n'alumirwa baana wabula taata we yafa baaseka n'agamba senga omu n'agamba ne mukulu we bajja kubonaabona naawe abaleme bulijjo beepanka lwa kitaabwe maama wange kera ku makya naŋŋamba gwe yakwata waliwo omugo gwe natema nagenda eyo Kamuli nengutema njagala kudda nagwo nguteeke mu mmotoka nengwerabira maama wange yakera ku makya n'agutwala ku musawo n'ekkanzu ng'agamba batikkule Lubaale nzibye simanyi babisoboka Lubaale mbwoli omusawo mulimbi leeta ebintu byo tumuggyeko obugagga so kyenkubiriza abazadde bonna n'abaana ab'obuwala nti gye mutambulira naffe abamu tunoonya kyakulya tujja kukozesa ensobi oyawukane n'ennyoko oba oyawukane n'omwana wo lwamusamize okiriza nti abasamize bakola ebintu ebyo nzikiriza nti abasamize tuli babbi abasinga obungi kozi nawe oli musamize yes era byensiiba nsomesa n'ogenda ku akawunti yange yanze teri musamize n'omwanjagala wali ebikozeeko ebyo lwaki ebintu ebyo mbyogerako ebyo nti nze nakula maama wange atambula mbasamize kusinza twakulya mu mbeera yakweraguuliriza ya maama wange mpulira bulungi nti nze nagwa ku ddalu sisa wange yali abogola ngambwa osigala bulungi maama yatutambuza nnyo mbasawo naye okusinziira nti maama wange nkugambe talina kyeyagattako kitange wabula kitange bye yakolanga yabitundanga n'abitwala mu basamize mpulira bulungi kyegambye kitange yakwata
ebyobuwangwa n'ennono n'abijjako n'alokoka era yafa muki mulokole ampulira bulungi nti maama ekintu kyeyessaamu naturally kyekyaviirako nekitafa okufa nga talina nkulaakulana maama wange simuwaayira ye muntu gwe nali nkyasi ne kuno ku namba ekuliko maama wange obuzibu buli kyenfunye obuzibu bo bagamba mbawo obugagga bwabwe bwe siina ensonga zo tuziwulira zirimu ebyobuwangwa byonna wamu ate zirimu ab'ekika ekyange nabo naawe oli wa byabuwangwa kitegeera omuntu asobola okwebuuza ensonga ezo lwaki tozeeterereza gwe ensonga ezo nti nange ndi w'ababuwangwa nga woogambye njagala okutegeezaayo kino ekintu kimu nti entalo z'ennwanyi muzeeyesi bifo tayinza zikkiriza otegeera singa sirina mulamu otuuka ekiseera n'otenda walirwa nga gwe omuntu nkunyumiza history nti n'abakulu bange bana omu ali mu myaka nga 3 omulala ali mu myaka nga wameka weebali mutaata ekika kyonna kitunuulidde omuntu nganze ataasoma yakoma mu pittu lwaki oba weeyagala n'obeera bwotyo ng'abaana baabwe abamu abaasoma senior 6 pit tebalina kye bali so nenkugamba nti nze bankozeeko obulabe okutuuka okuba nga balemereddwa naye oli omuntu wagamba nti eddogo liganye maama wo nagamba eddogo liganye kirabika ojja kufa ekirala ekitali ddogo maama wo bakulu bange bagamba akasajja tukoze buli kimu kalemeddwa tukoze buli kimu kagana okuzimba paka ekamalirizaawo okutuuka kweyo level bankuba muzeesi bifu nali mu parking envaayo bwenti nali mu kibaala fuluma abagamba kifeesi nedda ssebo nze teri kifeesi asobola kunkuba kundejje kuba amanyikiddwa buli kifeesi mumanyi nze bamumanyi nnyo kuba mu baana batata nze akyasiza okumanyikwa era ni tatange musinga okumanyikwa nze zizzaawo erinnya lya kitange era bino nga mbyogera amaaso gegugundi ga kamera bujo nsiba mbyogera ne mbagamba sirina kyenjagala ku bintu bya kitange byaleka wabula nali numirirwa abaana nga tebalina ebasula kuba nze nalinamu akasente akatini ensonga zino ogenda zikwasaganya otya kuba ensonga zino famire ebintu bya famire biba bizibumu ensonga zino tujja kutunuulira ekintu ekyo kimu twandikona simu ya maama tugeze okuingira kwenti oba baana agikwatayo kubanga yo yaganya ogikwata waliwo bino byonna byokubyogera naye nga maama ate muntu mulala nnyo nga bambi bamuyita ne omukyala maama wange bamuyita Nangobi Betty anawulira nti egwanyiza gijjako omumpe eddoboozi mawe gwe banza gigwe naye mumpe ajja beewakana yagala sooka mubuuza bulungi eni mukuwe aba akyebase batakwata masimu yakunga eri ku kyaja eri ku kyaja takwata toyina muntu gwetusobola kuyana tumufuna nze ngegambye nti abeeri bonna tewaliyo kati muntu naye nina yajajja wange nona sikyabiina kuba bonna teri anjagala kati ninga tejajja wange azaala maama yali anjagala nnyo gye baliko taata bulungi kitange abadde nkubuuza nti oba taata yafa mwaka ki kaakati nina ebintu muzeeyi mpulira n'ekyayi nze ensi entamye kati olaba luli olutalo lwaliwo emabegako kati ennyumba njimenyeyo gye nazimba
bangobe wakabe chewe nompe sente emitwalo 3 tate ebintu byenkoze mbikoze naye mpulira ntende waliddwa kuba saagala kaba naye buli lwembiwulira nkaba amaziga nga tisi kubidde essimu banga ddene nga gamba njagala kusinkana maama yankubidde essimu jjukira bakulu bange teryanjagala naawe okimanyi nekyenjagala obuuza kikyenakola maama yankubidde essimu naŋŋamba muwe ebintu bye naŋŋamba nkwate abalongo mbamuwe nkwate lubaale we waabwe mbamuwe bo bafa obwavu nze ngaggawa naye nga n'abaana sina n'oluusi kyembaliisa nga n'abaana babandekera nze abaweerera nze akola buli kimu ng'okusinziira taata engeri gyeyafaamu nga talese na nnyumba buli kimu wali okiraba kuba taata yali nfaafeewo buli kimu okimanyi mazima ddala nandibadde nsasulwamu bwenti okusinziira ku bintu bye ntaddayo wakaawo maama yankubidde essimu naŋŋamba gwe naŋŋamba nze yatta ne jjajjaawe naŋŋamba ye gwe ofa ddi nkoze buli kimu ofe olemeddwa okufa ofa lumba eki natuuka naŋŋamba nkusaba ekintu kimu totta abaana bange babonabona baŋŋamba babonyaabonya mwana kigwe mbonyaabonya taata mpaayo mukulu w'ekiko omwe yayayise kiro ya sukaali yadde omu yadde ogwa bukyanga taata afa yadde abaana abo okwata yadde akaveera gwekatoka kwegamba baagala nze ebintu byenkoze kwegamba ŋŋende ku street mbonaabona enzira eyo naye nga nali munaku mbadde munaku nga nima nsuku okusinziira mu mbeera gye mbaddemu gwalinga kitaffe gwemanyi kuba abakulu b'ekika bonna nabo baagala byabwereere baagala twala butwazi bintu sirina muntu asobola kubeera ku sayidi yange kikye nakola tata mpulira nga bintame maama kenyini yagambye nemereddwa okufa mpulira nga nkyengenda okukola ngenda tambula mbalekere ewakasana bazimbi wabatunda bakole ki tata buli kimu okimanyi tata yali atunze ewantu awo nenkwata sente zange nenzimuwa singa olowooza nze siri bulungi okusinga sente meka zentadde okwo kubanga njawukanye ne bali nenteekako ekikomera nenteekako biki nenteekako buli kimu kikomera nenkisiba tairozi okuva waggulu paka wansi ate ng'okolera baganda okubeera mpulira nga embeera entamye taata era nze mbabulira amazima mpulira nga nekyaye ensi entamye mpulira nga buli kimu siina mukulu gwe nsobola gamba basenga bange teri muntu gwesobola nabo baagala kubanga tuli bubi mpulira nga ensi entamye amazima mpulira nga entamye kyenkoze nkikoze olwaleero nzija kasaba agala nfe kambaviire ekyo kyo kiggwe kuba ne maama kennyini ekyo kyayagala mama gwe saakuba gwe sivumangako omukazi anwanyisizza mama wange mumanyi mweragulize tolina kyotamanyi ne tata agenda okufa nga mulemesezza enkulaakulana kweraguliriza mazima omwana wo guwakira enkya n'oyonsa nokera ku makya n'omugamba gwe nkoze bwe kimu ofe nze kati ekika eri ku bukojja kimmanja lubaale waabwe okuva ku gundi ku taata we nje simanyi nembuuza lubaale w'okubukojja nkwata atya ate kimukubanja kitya bannange mpulira nga bintamye muzeeye ebyo bigambo byange naye nze ewakawo siina kati wensula siina wembeera buli kimu ekyange kiwedde emmotoka zimu nazitunda abaana mbasobole obakola ki naye nga tekwaliko kya kitange nekya teyalekadde bizinesi nemu lwaki temusiimako abo lwaki tebasiima ngenda kujja tugenda kwogera naye mpulira nga saagala kkaba naye omanyi obise ebisinga ebintu byoyitamu ng'omusajja n'oba muto oguma kuba nazaalibwa 1999 siri mukulu naye mpulira nga ensi entamye okusinziira bwe kimu bakinnemesezza maama wange enyini ekisinga okunula bali ne bandinwanyisizza ikisoke naye maama nzaala nze gwolabye empiseemu mbiseemu n'ogenda kwerosi n'ogenda teri atamanyi nti oyo omwana yakoza n'opoota gwe kenyini gwe mugagga ofunyeyo etano n'osobola oteeka kakaso mbonyeebonye muzeeyi simanyi kyakukola saawa zino siina nekyennina ate ku SB Media tugusa ensonga tusaako okuba ku magezi ag'enjawulo kalungi akoze atya embeera gy'ayitamu kyamanyi nawe gwali eyo giyitamu kuba abasinga obungi musirika tusirika abasinga obungi manyi n'okufa n'ofiira mu kimugunyu famire zino zituzizza nnyo emabega
era ojja kwesanga nga abantu abasinga obulungi abasinga okubaako obulungi besonyiwa famire besonyiwa eŋŋanda zisobola okuzza emabega wesanga nga abantu abasinga obungi mu kifo ky'okwesiga taata we oba muganda we ayesiga mukwano gwe ku lwaki ensonga za famire zo nzibu mu famire obeera ng'olinamu akasente bagamba gw'obaloga obeera ng'olinamu akasente basaddaaka famire esobola okuzza ku zero ate nga eŋŋanda zo zisobola okubeerawo ne zitakuzza ku zero tusaba kutwa ku magezi ag'enjawulo kalungi akikoze atya kalungi omuntu ali eyo nga alinako idea ku nsonga eno nga asobola okuyamba alina okufuna atya kuba ffe nga ffe ensonga zino zitusuuseeko entegeera gemazima kyesaba kitange obaolyawo singa maama abadde akutte essimu atuwira ku saidi ye naye amatakwata ssimu kyensaba kitange nti nsaba just ensonga zino onyamba ozigguse paka ku kyalo gye nzaalibwa paka nokuba ekika kya maama kubanga kyensinga okwagala ekyokubiri nze saawa zino nze abaagala ebintu byonna bakola mbalekera ensobola kuba siina kyenina kati naye nti ekimu kyenakola nakikola wakati mukulemera bato bange wakati mukulemesa kitange otunda poloti okuba kati singa nabo tebalina ebali singa bebali kasasiro naye kyenjagala bamanye nti nno si nti buli muntu abeerako n'omutwalo gwafunye nti oba yasaddaaka nti oba yagenda mu Illuminati n'ekyokubiri kyensaba abali eyabawuliriza neetaaga obuyambi era neetaaga ne ku magezi gammwe era nga nsaba ekintu kimu kyensaba nsaba omukadde mama wa Uganda mama Fiina naye musaba kwa ideas ezimu era musaba kundowooza wamu n'obuyambi bwe anyambe asobole okuwulira omulanga gwange kubanga nze mama Fiina ye muntu gwe kuze mpulira era ndaba naye ng'ate omutima gwe tegulinga ogw'abantu abalala abatambuza ennono nti yo omutima gwe gulumirirwa gwengezezaako otambulirako ndabike nga mbeerako kyemuyigirako so singa abalala abasamiza abalala betuyina era wotunya nnyo vidiyo zange okuva emabega nzize nnyo nga akatono kenina akagabirako abalala era nnyambye nange abantu bangi naye ate siyambiddwa so nkuba omulanga eri maama Fiina anyambe ekiba kisoboka nga asobola otuukirirako ne mukadde wange anyambe atule naye asobole okumubuulira ensonga kwe ziva kuba kati nze gwolaba saawa zino siina wakubeera naye nga nazimba ntya n'okusoba buli kiba kyokyeza kiweddewo osobola otuukako mu maka ge nazimbira bato bange era n'ennyumba enene badde tennaggwa bulungi naye babeeramu so nsaba abawuliriza kye babanyamba bampe ku magezi enamba y'essimu muntu asobola okukufunira enamba yange eri 0708 93 17 11 kwasibifa media tugusa ensonga zino ziwulidde tusa ku magezi ag'enjawulo mu comment section osobola omukubirako kalungi n'omuwa ku magezi ag'enjawulo kikoza atya nawe oyinza okuba nga oli awo ng'embeera niwagiyitamuko osobola omuwa ku magezi wagiyitamu otya tukoowoola abavunaanyizibwa ku nsonga z'ennono pulezidenti mama Fiina ensonga zino ziyingiremu weewaawo mutabani wo nomwe ku magezi asinga obungi obulamu bubalemeredde lwa famire zino akadde abatuzaala batufuukidde engo so yonna emboozi nga wagiwulidde gisharinge oba oli awo nawe ekinakutuukirako mubina ku idea ey'enjawulo nze muzzukulu wa Kalajja kwesibi family tugusa ensonga tuteekamu akasente Tamale and Sons bo basangibwawo na date opposite shero bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi so banga babikwata bulungi babigula ne bakuwamu akasente nawe gwe ayagala okugula batuukirire bajja kubeera nga yokuguza mama Fiina akukubiriza okwewala abafiire bangi nnyo ku TikTok ennaku zino Facebook so tubeewala abafiire abo muntu yenna ajja mu inbox yo
nakufollowinga ate najja nakuweereza bimessage akuweereza ndaga muntu simanya ngo akugambye nti ayagala kuyamba oyo si Mama Fiina. So bangi bafeze naye tukasuka omulanga guno obudde tunasaba abafere bano. Ye baliko maama. Le mama chiche nakolo tuka kwelesa eryonkubira essimu nongamba nti natwala lubaale wammwe simana nkuwa abalongo bo nkusimanya nagula obumenke simanya ngenda kutta natta maama wo simanya ate abaana nkuyambe sibawongayo. Mama chiche nakola naza musango okubeerako n'akasente ozimbira bato bange nakola ki? Mama chiche nakola temwampe tebamperera yadde n'oku Gajja kugwa. Mama Fiina akusaba ekintu kimu nyamba buyambi nkwegayidde maama oba siina musango nkusaba era nkusaba olwanyise nnyo abafere bangi batonoonedde famire. Olw'ensonga eyo tuyinza komenti zammwe naye gwalina kyonna amagezi gosobola okutuwa tuwa magezi ag'enjawulo kulaba nga ensonga eyo nokusolozinga. Sigadde nza muzukulu wa Kabajja Quest B Family yatugusa ensonga mbeere bulungi.